Gyebaleko bantu baffe mwenna abeekumidde ku channel yaffe eno eyitibwa LN256 era nga tubasaba mugendere ddala mu maaso n'okugyegattako. Omuweerezaawo yenze Sande era ng'olunaku olwaleero amawulire ge nkuleetedde ng'ajja mu kisaawe kyaffe ekya entertainment. Abantu bangi mubaddeeyo nga mwebuuza oba Uganda erinayo ba DJ abakyala. Kituufu nnyo ekyo, Uganda erina aba DJ abakyala nga bangi nnyo nga gye nkomezza. Era olunaku olwaleero mu abo abangi ennyo abakyala nga bakola omulimu oba career eya bwa DJ, nkuleeteddeyo abakyasinze okuba nga bamanyikiddwa era ng'erinnya lyabwe lisawundinga oba nga liri famous ng'abantu abangi babategeera. Mu ba DJ abo nkuleeteddeyo omukyala amanyikiddwa nga DJ Pofia, era ono abasinga mumanyi atera okukolera ku Spark TV. Mu kifo ekirala ne nkuleetera DJ amanyikiddwa nga DJ Exil, ono naye mukyala mulungi nnyo era omulimu gwe agweyagaliramu era n'ekyokukola akitegeerera ddala bulungi nnyo. Ne nkuleetera omukyala omulala amanyikiddwa nga DJ Lola, era naye mukyala w'amaanyi nnyo era ali famous wano mu ggwanga lyaffe Uganda mu ba DJ abakyala. Ne nkuleetera omukyala amanyikiddwa nga DJ Zato, ate ono nga ye abasinga obungi mumumanyi nga Zaala Toto era ng'erinnya lye lyakozesa ku kaali eno akozesa DJ Zato. Mukyala mulungi nnyo era ekyokukola naye akimanyi, ali accurate mu mirimu gye. Omukyala omulala gwe tulina ye DJ Jackie Patra. Ono omukyala ye asangibwa mu kibuga Masaka era nga naye y'omu ku abo abakyala abali famous abeegulidde erinnya mu kukuba endongo. Ye mukyala amanyikiddwa nga DJ Jackie Patra. Tulinayo n'omukyala amanyikiddwa nga DJ Kathe, ono naye mulungi nnyo mu mulimu gwe. Abo be bamu ku bakyala benkuleetedde abakyasinze okubeera nga bali famous oba nga bamanyikiddwa mu ndongo oba mu kitwandiise okubeera nga omulimu gwabwe gwa kuba ndongo nga boolaba ba DJ abasajja, naye kati nkuleetedde ba DJ abakyala. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eno emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende mu maaso n'okugyegattako